Tokyayagala mawulire amawulire ko gajja kunoonya tuli banafu nnyo ffe eno mubukedde waliwo omukyala azze wano ejje wano namatovu omukyala ng'agamba wamuzaalamu omwana wa myaka 10 n'omumugyako n'omutwala obudde buno totyakkiriza mwana ono wadde tomukkiriza wadde okumulabako I know that you never react. You just outside in the store. You just keep quiet. Now, I'm already can already know what happened. Agamba simanya mbu yalina yaaya. Mbu n'omuzaalamu koze wange tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi. Amanya azena amatovu Joan. Kindese wano nazaala omwana Musematimba Peter naye essaawa zino yantutte mu kooti mbu nti nayagala wizifulu custody y'omwana kyokka ng'omwana oyo nze mukuziza okutuusa emyaka 10 ate Sematimba muti atasobola kuza mwana muwala kubanga amaka ge galinga loogi eno waliyo abakazi abalala onajja ono afuluma kati neneebuuza omwana agenda kula atya mu maka ago beera mutundwe Matimba abeera Lubaka tubeera kumpi naye kati nze natuuka kubanga waliwo we twatuuka essira nga nkoye ne ngamba kati omwana ono akuze nga namaka sikyasobola kubeera n'omwana owakuze kyokka no mukazi afuluma ate nze Matimba mumanyi ekisaaki ayitisapozi kuyitibwa kisaaki kisa kya Mukama naye nga Sematimba mumanyi olugezigezi lwe ye yagamba mu nti nno kati bamuyita Kisa. Sematimba nze mukyala we yandeeta mama wa Sematimba ye yanfuna nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Sematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga amukola ki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeraliti yagamba abaana bange enda babeeza ntya n'omukozi akola ki ayeebaka n'omusajja kubanga mama we ye ebintu byonna abeeranga abimanyi kozi okukola ewaka 2005 kati wayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvannyuma lw'okufuna olubuto kati Sematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi nze najja ndi nayivu nze simanyi muti nno Sematimba egyo gyeki gyemiseege egy'okukola yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo neŋŋamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo. Yes, agamba ati aje kumireka enkola ya video exclusively tulete byakagwawo ebidiyo ebitrenda ebize bitambula Uganda at large. Yes, mumbere no njagala kukubiza Sheikh America ko machi kyokunda mucho musomi wedwali na sangi we nansana na Luvule. Yes, munonye ko benga akusomeredwa ku noti 75 Sheikh America ko machi kyokunda mucho mbintu ayagala ebizibu bikwetolode olibwero oli wano Kampala muwereze ka message wa mukubire ko mbenga mwogera ali Bulaya ali ne wano mbeng mwongero kwa ne RP Music Promotion kutegeza kumimbi agala kukolera audio agala kukolera video agala kukolera kibaita media tour kutambuliza oluyimba ku radio ne TV n'okuba nti okola interviews ku TV zenja tutukire fe abarupi RP Music Promotion tukwasaganye mpola mpola ku noti 78 then mumbere no yes agaka gwawo kuva mumbere kuba nti Honorable Peter Sematimba, yes, abadde formerly Honorable Abu Siro South, yes, kubaso okubanga bakuba kalulu. Agamuliko engereje kize kitambula ati namatovu Joan ono yavayo n'abanga. Mumbeera awabira Honorable Peter Sematimba yekubira omulanga, in fact mawulire tewaba ne yekubira omulanga mawulire. Nti omwana bamujjako taddamu kubanga alaba mwana ono omwana w'omuto Peter Sematimba gwe yamuzaalamu ate nga omukyalo ono yajjanga yaaya mu maka ga Honorable Peter Sematimba myaka 10 emabega n'abanga amuzaalamu omwana omuwala ono. So mu mbeera eno Honorable Peter Sematimba yabadde aganye kubanga avaayo ayina kyayogera ku mbeera eno naye nga kyaddaaki mu kumunoonyereza engeri tutega kamera zaffe n'okulumika amasimu gaffe Honorable Peter Sematimba sobola okuba nga tumukwasa ku lukomo lw'essimu for the first time kuba yabadde aganye kwogera ku mbeera zino. So mu mbeera eno Honorable Peter Sematimba owa Peter Sematimba bw'ati bw'ayogedde nga tumufuna ku lukomo lw'essimu bw'ati bw'ayogedde.
tokyayagala mawulire amawulire go gajja kunoonya tuli banafu nnyo ffe eno ne mubukedde waliwo omukyala azze wano ejje wani namatovu omukyala ng'agamba wamuzaalamu omwana wa myaka 10 n'omumugyako n'omutwala obudde buno totyakkiriza mwana ono wadde tomukkiriza wadde okumulabako I know that you never react. You just outside in the store. You just keep quiet. Now I'm going to come out and go back. Agamba simanya ndu yalina yaaya mbu n'omuzaalamu koze wange tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi kale tonalebo njagala okukubiriza gwe ali kadako kona ko subscribing etogera okubanga tukivuga njagala batumina ku bambi mwe naba kiriko nabaje kumireka bangere okubanga mutuvimbisa mutukuliza tongere kuba tukona kadako tukivuga kyongera okwambuka RP Music Promotion kyekyokudamu kyomuyimbe yagala okukolya audio yagala okukolya video yagala okukola promotion kuri net TV no ku recording oluyimba okuwandikira oluyimba mu studio z'enjawulo e Kampala Uganda. Yes, olibo naira oli Kampala olibo biriwe Kampala tukone ko bukonyi ku kasimu ako kuno tumusamunana nyana minya luka 5 tugere kubanga tukivuga tukyambuse then shekambika ku manemu sajo mulundu wedwa munonyeko enansa na naluvule yes mpola kuno tumusamusa 5 10 then njagala okukubiza n'okwongera okubabonga komwe n'abagiri kona bagiye kumideko. Big up to anyone who is watching natwagalize kyakabi agamba atya baby girl amanyikiddwa nga Waziri Mariam. Big up, thank you for supporting and loving the talent. Mongere kubanga subscribing and sharing. Yes, for now, yes, twagala bakubiza mongere kubanga tukivuga in case any developing story evayo kumbere eno unakuba koti lwa kubiri tujja kuba tubanyonyola 8 gendo kuba so we ukumire ku mukutu gono gwenkola video tujja kuba tukuwa latest updates mu mbera ya Honorable Peter Sematimba n'omukyala Namato Joan engeri gye bali mukayanira embera y'okuba nti omwana buli omwana n'okubanga amulabako. Thank you so much. We sign out. Amanya nze Namato Joan kindese wano nazaala omwana Musematimba Peter naye sawa zino yantute mu kooti mbu nti nayagala wizifulu custody y'omwana kyokka ng'omwana oyo nze mukuziza okutuusa emyaka 10 ate Sematimba muti atasobola kuza mwana muwala kubanga amaka ge galinga loogi eno waliyo abakazi abalala onajja ono afuluma kati neneebuuza omwana agenda kula atya mu maka ago beera mutundwe Sematimba abeera Lubaka tubeera kumpi naye kati nze natuuka kubanga waliwo we twatuuka essira nga nkoye ne ngamba kati omwana ono akuze nga namaka sikyasobola kubeera n'omwana wakuze kyokka no omusajja omukazi afuluma ate nze Sematimba mumanyi ekisaaki ayiti suppose tuyitibwa kisaaki kisa kya Mukama naye nga Sematimba mumanyi olugezigezi lwe ye yagamba mu kino kati bamuyita kisa. Sematimba nze mukyala we yandeeta mama wa Sematimba ye yanfuna nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Sematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga amukola ki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeraliikira agamba abaana bange enda babeeza ntya n'omukozi akola ki ayeebaka n'omusajja kubanga maama we ye ebintu byonna abeeranga abimanyi kozi okukola ewaka 2005 kati wayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvannyuma lw'okufuna olubuto kati Sematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi nze najja ndi nayivu nze simanyi muti nno Sematimba egyo gyeki gyemizeegyo egy'okukola yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo neŋŋamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo. Esaawa zino ekindeese njagala wabeewo omuntu asobola oba olooya oba bafida nga bwe balooya bafida oba oli ng'alina ssente nga naye alina looya we ng'asobola omunsasulira nga 29 guno omwezi kuba yantute mu kkooti bw'ayagala fulu custody y'omwana kyokka omwana wange muwala kati gali amakati galiimu mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makaago nze n'otulo tumbula okwebaka sikyebaka
kubanga ndowooza omwana wange kati Misasa Matimba ye yabeerawo nga yamulabirira nati kati nekyo ekirala era kisinga okuntiisa mumanyifu mwenna kati korona yafuuka korona kati omwana abeera waka 24/7 agenda kukola diibire byayagala okukola kuba atirisi omwana waabeera nga asomoka amatyoke eno tayimu omwana ajja kuba asoma toweraliikirira nnyo naye kati omwana zenna badde mukubidde nesimu ku weekend nemugamba mpa omwana wange mulabeko kubanga bamaama nammwe mukimanyi buuze boofiisa kubanga yali yatwala dde omusango kooti nagamba kugenda ogambe boofiisa kati nze omwana okulaba omwana owange esooka mala nakusaba boofiisa omwana ye bamutumye kubanga byatuuka dda wala twagenda dda ne Ministry of Gender ye twamulaba lunaku olwo twalina okusisinkana Misasa Matimba neninda mpaka saawa 12 nga Sematimba takola kitajja kumbe ate nabo sakitegeera kubanga balinganga nti bagamba mbu Misasa Matimba yalina obbawo amateeka okubanga ye bamulaba nze nalowooza balina omuyita ye najja ye teyajja